Gatrude Nalule alina emyaka 19 egy'obukulu. Endabika ye esikiriza era nga bw'oba omutunuulidde toyinza kuteebereza nti alina ekizibu ky'azayitamu okuviira ddala olunaku lwe yazaalibwa. Nalule bukyanga azaalibwa taloozanga ku mukwano gwa maama yadde n'akatono. Ono maama yamusuulawo bwe yali nga yakamuzaala. Kyokka n'omukwano gwa taata tegwawangala kubanga naye yatuuka akaseera n'amusuulawo. Bino byonna oyinza okugamba nti Nalule ali mu kubisasulira olw'okubanga yazaalibwa nga tatuukiridde ng'abantu abalala olw'okubeera nti abayita obubi oba gamba omuntu we yeeyambira ewa Nalule waali waaziba era ng'ekyenda ekifulumya obukyafu kiri ku lubuto. Banzaala kale wansi akatuli akafulumya obukyafu wali sealed, tewaliyo katuli kafulumya bukyafu konna, naye ng'obukyala gye buli bulungi. Naye ng'ekyenda kyange kiri wano wabweru mu mbiriizi we kiri okuva nga ndi bebi. Mami wange nandekawo, nandeka ne daddi wange, twali tubeera awo Busega nga we tupangisa. Mama oyo akundekera nzuno nzaatobye naawe tewali muntu annyambako, eŋŋanda zange zanvaako zangamba wazaala ekyana ekifulumira wabweru. Bamugamba omwana mutugo omutte, n'agamba sisobola kutta mwana wange. Twagamba ekyana kite oba okiweeyo kikole nga saddaaka ofune ne ku ssente ez'obwereere olemezza ekyana kikulira ssente. Gamba bagamba azaala ekibi akiwungerera. Era ngenda tuba n'omwana wange watyanga Mukama wadde nga yampa abaana babiri n'oli maama we gwe yadduka naye ali mwana wa buwala n'ono wa buwala, naye kantobe n'ono Mukama empeera aligimpa mu maaso kuba mwana wange sirina gwe nsobola mulekera. Taata kwolwo olunaku yakeera ku makya, nakeera nze yasooka ne ngenda ne naabanga we yaŋŋamba. Era naŋŋamba naye omanyi Gatrude, leero ngenda kulimira eno kyengera. Naye omugagga yaŋŋambye leero tayagala nkutwale, sigala wano ngenda kudda mangu, ngenda lima speed ssaawa 8:09 ngenda kuba nkomyewo. Naye togenda ku luzzi, amazzi weegali, waba oyagala ofumba yandekerawo kiro y'omuceere ne afu yali ya sukaali n'alekawo n'otwanda n'enku kuba olumu twali tufumba ku nku nga talina ssente zigula manda, n'atandika nga okujjanga n'enku nga tukumaawo akagundi. N'aŋŋamba naye tokuma enku, amanda weegali, kuma akasigiri weekali. Ne nninda taata ssaawa 8 nga taata tajja. Lunaku ne luziba taata nga tajja. Yagenda lwali lwa 6 ku Sande, nninda taata mulabako tajja. Mande wiiki namba etuuka okugwako nga siraba taata. Kino kitegeeza nti Nalule tagenda mu kabuyonjo okufulumya obukyafu ng'abantu abasigadde okweyamba, era nga ye obukyafu buno bujja nga n'okutegeera tategedde. Embeera eno abasawo bangi bagamba nti tekimala kasangika mu baana, weewawo nga kino okubeerawo tekitegereka ki kwe kiva, naye nga kituukawo ku baana bakyali mu lubuto wakati wa wiiki 5 n'7. Era ng'omwana singa aba azaaliddwa ng'ali mu mbeera eno asobola okujjanjabwa nga bamulongoosezza nga yakazaalibwa. Wabula Nalule omukisa guno teyagufuna paka olunaku olwaleero. Tubaza bulungi nnyo bwe bati olw'ensonga nti tetulina busobozi. Nze ndiraakaakamu olw'ensonga nti tetulina busobozi bwa bbaaga za bbeeyi n'akapiira kisobola kafuna. Nze nkola bwenti nteekako kanene abantu bwe bati egwekange nkateekako nteekako empale yange, naye ninagula ekipale nga kinenenenemu nga wemulaba eno kintuuka bulungi, tenyiga nnyo ate enyiga enneeyinza okunkosa. Nenteekawo bwe bati nembikako olugoye lwange nentambula. Weewawo wakyaliwo essuubi okutaasa Nalule. Dr. Sekabira ng'amanyikiddwa ennyo mu kulongoosa yeekenneenya Nalule era n'akakasa nti ajja kusobola okumulongoosa. Weewaawo n'ategeeza nti singa anaaba aluddewo nga talongooseddwa yalifuna obulwadde obwa kansa. Dr. Sekabira okulongoosa Nalule yasaba obukadde bw'ensimbi za Uganda 8 bulambirira, wabula Nalule nga talina wakujja nsimbi zino. Omuzira Kisa yasala okubeera ng'atambuza Nalule ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo omuli Spark TV, Sanyuka ssaako n'emikutu emirala weewaawo Sente,
zikyagaanye okuwera ng'eno baakuŋŋaanyayo obukadde bw'ensimbi 2 bwokka nga bwakyabulayo obukadde 6 bulambirira. Nakati taata we okumuddukako n'amusuula mu nnyumba. Waliwo mukwano gwe yamulonda mu nnyumba n'atandika okumulabirira. Kati laba mukwano gwe bw'abaava ate okukola n'afuna accident ng'ali ku boodabooda. Kati awo obuyambi ne bumuggwako kwe kumunkwasa kubanga oyo omwana ali mu myaka gya first born wange. So kati ne kinkwatako nnyo olw'embeera nendaba nga nkola ki nga muyamba. Ng'ogyeko embeera ya Nalule okubeera ng'emweraliikiriza wabula ensonga endala emubobbi omutwe kwe kubeera nti ab'eŋŋanda ze baamusuulawo naddala maama ne taata. Oluvannyuma lw'okwekubira omulanga ebbanga eriwera ku mikutu egy'enjawulo ono yeegattibwako muganda we obuwala omuto gwe yali teyalabako wabula gwe bamugamba nti maama we yali yagenda naye ng'ono kaakati atemera myaka egy'obukulu 16 era ng'ono kati ayonsa n'okuyonsa. Bulira wa jjajja yakuleka ng'oli wabbanga bannamba ndi wa myezi 3 nabo tebamanyi gyali yali kale nga bawuliziganya ku ssimu gye baali bamukwasizaako naye ndowooza n'akyusa essimu teyaddamu bakubira ddamu connection yonna sigala ebyejjajja. taata w'omwana nayabula yabula omwana akulanga ki yali akyali munda kati wano mubeerawo muti era tubeerawo kwoza ngoye omuntu obanga alina amaka ge ababeera nga alina amaka ge n'ogenda omwoleza engoye n'omulongooseza ennyumba olongoose ewaka ng'ebyomanyi ebyewaka babirongoosa nakwata oba mutwalo nakusinza ku kyonkoledde otwala. Abooluganda bano ababiri babeera mu kazigo kano era ng'ennaku mwe bayonkera obutaaba. Bano okwebeezaawo batambula mu kitundu nga booza engoye z'abantu olwo bafune ssente ezipangisa akazigo kano okugulira Nalule eddagala ssaako n'ebikozesebwa okwoza engoye za Nalule zireke kubeera nga ziwunya obukyafu obugenda mu buli kadde. wadde ndi mulwadde naye ngenda mu piriyodi olina okugulako paadisi olina okugulako akagoye tetulina bintu wadde mutulaba ne kuno omupaliso baagutuleetedde buleetezi naye tubadde tusulako n'akapaliso kebulaba nze ddala nzikembadde nsulako muganda wange we yansangidde n'omusajja tamumanyi yamuzaalamu omwana naye tuli wano tweyiiya ab'eŋŋanda baffe tebakomangawo. Kale tusanze embeera kale enzibu omuntu bye tutamanyi kale waliyo ab'ebizibu bingi naye atakiina yagamba nti abo babeekoze babakola kimu naye tusanze embeera wamanyi obeera muno mu nnyumba batamiivu ne bakona nogimukulewo wano waliwo abawala abasulawo naye landodi amala bagamba buve ewaawo abaana abali omu balwadde situtera obbalako omanyi abantu bokasiko bagamba balwadde gakubuuza mulwadde wa siriimu abalwadde wa siriimu tebamira mpeke. Okuwaayo obudde bwo oba ssente sinakindi n'amaanyi okuyamba omuntu tekifuula bufuuzi nsi kubeera nnungi wabula naawe kikufuula okubeera omuntu omulungi era nga nkusaba tuyambe Nalule aweze ensimbi ez'okumulongoosa. Nze Lubega Ibrahim Kasinga tuwerabira okusubscribinga ku mukutu guno.